Abazannyi okuli Rebecca Susan Anyu, Sarah Namale, Susan Amodingi ne Angela Namirimu beebasaliddwa ku ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa basketball the Gazelles. Ttiimu eno yeetegekera empaka za FIBA Zone 5 Afro Basket Qualifiers ez'okusunsulamu abanaazannya mu mpaka za Africa ezimanyiddwa nga Women's Afro Basket. Locally we have picked on 13 players only because we initially wanted to pick 12, but because there were 2 players we were not very sure about, so we decided to put the 13th. Kati abazannyi 15 be basigadde mu nkambi, wabula nga waliwo abalala 2 abazannyi ez'ensimbi ebweru w'eggwanga abasuubirwa okwegatta ku ttiimu eno ku Sunday. Najuma obviously will give us an inside presence, especially defensively, rebounding and being able to defend the post. So I think those are the 2 bigger things we're looking at. But until they get here, we don't want to get too carried away. Olwaleero Kapiteeni wa ttiimu eno Flavia Okecho owa JK Lady Dolphins naye yeegasse ku ttiimu eno. I was always in touch with the team. I was doing pretty much the same workouts they were doing, trying to keep up and not to be left behind. And knowing what's at stake, I believe, I had to do my best to be ready. Ttiimu ya Gazelles emaze mu nkambi kati wiiki 3 nnamba era nga ku mulundi guno basuubira buwanguzi bwokka. Every single time you play and you play international matches, you get more experience. As a young player, that's very vital because it boosts up your confidence, it lets you know exactly where you are on the international scope, and knowing these are qualifiers, then you definitely know what to sort of expect at the bigger stage. Mu kwetegekera empaka zino ekibiina ekitwala omuzannyo gwa basketball mu ggwanga ekya FUBA kyalonda omutendesi omuggya munnansi wa Spain Alberto Antuna okutendeka ttiimu eno. Kyokka ono yamalayo wiiki emu yokka n'addayo era ng'asuubirwa okukomawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Gazelles erwana kulaba nga yeetikka empaka zino okusobola okwesogga empaka za Africa za Afro Basket ze baasemba okwetabamu mu mwaka gwa 2015. Sharifa Nambi, NTV, Akawungeezi.